Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege nsanyusa okubalaba. Byonna gye musinzira okutulaba, welcome. Bannaffe abali mu nsi z'e Bulaaya ebibatuukako tubiraba. Abali mu America mwali mwewanyisa World Cup. Nagenze omulaba nga ate yakyasinze okubeera disorganized. South Africa ebasinga etya okutegeka. Abali mu America nebanga eri taratibu. Kata buli omu yatuuka ekkata n'alaba Gale Neville ba Peter Drury nga bagamba ekiri ekkata. Kati America ebula ssaawa busaawa ne buli omu agamba kino kiki kye twaddamu. Tubagamba Uganda ye Africa ye first world kuba tuli ffe tubaba mu maaso mu ssaawa, so tuli mu first world country mwe muli mu third world. So byonna nga tumaze obivaayo nkuleese Uganda bingi ebibaddewo wano e Uganda. Naye omukulu Lawrence Muganga bukyanga ajja ku ssiini nga bamuwadde obwa minisita. Tali yekka alina ne bannabalala naye erinnya terikyasinza okufubutukayo. Musajja munnalwanda ate musajja mu Canada ate ye agamba munnauganda. In fact sina munnauganda mu njogera yalaga Munnamuganda kuba ye muganga. Yeah. Onfuna naye Abannalwanda abamu baavuddeyo ku side ey'enjawulo. Nabadde njogerako ne muganda wange Mathias Rukundo. Naŋŋamba Abannalwanda Uganda si yaffe. Tubadde mwetuli naye nga abantu betukoleramu batutwala mu mbeera nti tukozesa privileges eziriwo awo ffe tuzikozesa. Abannalwanda kyabannansozi zikola ki okuzifunamu nga n'abantu kale batutwala silently. Kati laba abasajja bagashumba bwe bavaayo ne batandika okulaga nti nabo banyigirizibwa. Munyigirizibwa ki Abannalwanda nga ate ffe wano mu Uganda tulaba Abannalwanda mmwe mufunamu ne twebuuza Rwanda ye ki ku Uganda. Tuba tuli awo bamulonze kuba minisita obakulu ne bakawaŋŋamula aba parliament vetting committee nti gwe tosobola kuba weeri ate neeno ayi nosobola okuba constitution bwekola ki bwegamba. Kati buli muntu yavuddeyo n'ayogera ku Rwanda n'ayogera ku butuuze bwa Uganda. Ekituufu kiba ki? Ani munnalwanda alina atwalibwa okuba munnayuganda n'omunnalwanda atwalibwa okuba ng'oli Uganda naye nga waliwo ebifo by'otasobola kubaako olw'okuba oli munnalwanda. Nina muganda wange Fred Bahati. Fred Bahati abagoberera ebyobufuzi naddala NRM eyo mubadde mumugoberera. Yali nnyo vibrant yawe mabega awo wesimba luuka zijjukira ku bwemu. Era sebo ndi honorable Mulamba. Tumumanyi nga pastor. Basi wagitunda. Bali bagita batya? Basi azitunda era ndi ssentebe wa bananyini basi kubanga tewabanga okulonda kwali kunzijeeko. Yes sebo. Okay. Fred Bahati nsanyusa okulaba musajja wa Piero yu. Yes. Omulabe ennyindo bulungi nnyo munnalwanda. Yajja kugamba musoga muki. Nesooka obuze ku bantu baffe. Banaye abatulaba. Nurdini ono tuludde ffenna emyaka mingi tugenda na myaka 2. Yes. Era atera oku mu Lusoga ansonsonia atera oku Musoga bagamba batya? Okusonsonia. Okusonsonia kubanga okulumba naye si buli kulumba nti kusomooza. Kale mu Luganda kusomooza bakusomooza naye nga tekibaddeewo like nkusomooza obeeko kyokola. Antakula kati mu Lusoga bakyogera batya? Kusonsonia. Omanya njagala nnyo Olusoga. Abasoga mbagala nnyo bantu bakagwa bange. Nekwata sebo awina kwekwata nze. Bakagwa banga bantu bali e Budondo. Yes. Mayugera nayitako e Budondo ne baŋŋamba nti olaba e Budondo awo. Gavumenti bamanyi kibagikola. Baliraanye site y'Ejjinja. Naye oluguudo nga bwe lwali bwe lubeera bwe lukola ki ne baŋŋamba twogerereko. Budondo ngagga. Budondo bakozi. Yes. Budondo bali mu city. Yes. Balonda n'abantu ba city. Yes. Bwe kibasigaza n'oluguudo lw'enfuufu e Budondo. Kiki? Okay, ku ky'oluguudo waliwo president yannyonnyola awo nti waliwo obugulumba awo. Ndowooza mu ndigirira
ya okuba eryo liri ku plan byogere mu lusoga ebyo bwe biki ebyo banange ndidukira president bwe yali ku Kisaawe Bugemba kuba naliwo mu campaign yakuba ati galiwo obuzibu bwayiddamu kwawo ndoza mu kuliyirira abantu bene mataka agaida nigekona ku luguudo olwo lwamba olugenda Budondo Budondo actually liva kwamba koti ne luta mu Budondo lulo paka Kamuli era plan eri ntino kuyita Kamuli lugende paka Bukungu ku mwalo so naye natugamba nti byateredde era n'ebyuma byazze ne contractor bamwado contract era agenda kutandika sabe Budondo mulinde bulinzi naye bongere basabe era nga bwiddi tewabaawo olumu ebibulamu ebigwawo naye nga katukirize Katonda kubanga nange ndwetaaga kuba bwe mba nva wano e Kampala nga ngende waffe Eruuka ntemerawo e Kayunga ningenda kusimba kati nodini wandize nenkutambuzaako kuba kati awaliwo oluguudo olugenda Eruuka oba ne Palisa nga mwana tuteweekonye Jinja nayiganga natirinyi lwakumpi nnyo luno lwe Kayunga ndumanyi paka Jinja kakati oleka luno olugenda Jinja nodda mu Kayunga mu town nosalamu nogenda kuisimba damu nalwo ndumanyi isimba damu watuukawo natata wange wamutaka Solo mugenza alinawo ennyumba eri awo ku Mayinja sure naye wali oyiseemu ku paka siitangamu neyisimba sigirinyangako kati oluguudo luno oluva kwamba koti Jinja ne luyita Budondo lujja paka awo nga ku embulamu tukuisimba koti ne lweyongera paka e Kamuli njagala nkyalira abantu b'e Budondo nga balina kolansi kyalo kinenge kivugamu nga kiraga ky'abantu batuufu nnyo bagagga bantu balamu abasoga bali bannakabala naye okuba n'enfuufu musite kituluma ekibuga abazungu kye baalekawo kiri n'enfuufu kikyamu nnyo naye katuukirize ku luno nti eno budget eno financial ya bagenda kubanga nga lukolebwako Fred Bahati yesebo omunalwanda yaliwa bwe bakugamba nti oyo munalwanda oba munyalwanda gwotegeeramu ki okusooka kwa byonna ebintu ebizze bigenda mu maaso mbadde nsirise naye nga ndaba ebintu ku mikutu abantu bavaayo bayomba banyarwanda mugende wammwe abantu nga boogera bingi okuva lwe baawa mukulu waffe oyo muganga ekifo yannomye obutamuwa bambi tumanya kubanga obuyinza bwonna buli mikono gya president tumanya ayinza okumala n'asalawo n'amuyisa tayinza kumenya tteeka naye tugende maaso anti ebyo bye byendeese okuva lwe wankubidde naye wansanze nga mpandiise ebbaluwa eno yes kano kalabanga ka booklet naye baluwa yesebo ate era article eyo nagiwandiise tukandabe baluwa bwenti close up nnyo baluwa eno gye tukutte yesebo egamba ki ebbaluwa eyo nagiwandikidde president w'eggwanga ne speaker pozi ne chairman wange MK owa PLU aba abasatu first mu kusooka kwa byonna mu bbaluwa eno nalambisa ebika bina ebika bimeka bina eby'Abanyarwanda abali e Uganda oba ab'e Uganda we wasinze okutambulira yes nasoose nempandika ku bika bina era kyenjagala abalabi ba Megatron ne TikTok ezenjawulo TV ne TikTok ne X bayige kuba sebo ndi musajja mutendesi ate ndi consultant era ndi muyivu nasazeewo nentuula neŋŋamba kanyambe ensi first of all nyambe abazukulu ba president obulumu abasamwasama n'ebigambo bambi bye batategeera bulungi nensalawo mbayambe mbakolere nga mpandikira muzeeyi nabo mbatangaaze bategere ku bika eby'Abanyarwanda Abanyarwanda balimu ebika bina ekika ekisooka oba giyite group 1 be Banyarwanda nga tebajja mu Uganda yajja mu bo boundaries yes bazisika ne baziteeka nti tuyita wano kisolo mwe muli yes simanya kigezi yes simanya awo ntungamu kakati ate awo kwekyo Nurdin njagala era nsomesa abalabi n'abaana byafuzi n'abalala abalowooza nti bayivu abadde nga balowooza
nti Abanyarwanda ensalo za Uganda bwe zaakolebwa okumaliriza okuggwa obulungi nga lumu ogwokubiri 1926 nti beebo bokka abaali entungamu n'ekisolo kya bulimba. Ekituufu kiri ki? Kiri nti waliwo abaali ekisolo abaamala juzi wano mu 95 Oweekitiibwa Mateke bwe yakyusamu erinnya n'abayita abafumbira. Ate no nakyo si buli Munyarwanda w'ekisolo nti mufumbira. Waliwo Abanyarwanda b'ekisolo nga bo Banyarwanda. Olw'ensonga bufumbira lusozi luli kitundu kimu, bisosozi biri kitundu kimu, so abali mu kitundu ekyo bw'oyinza okuyita abafumbira. Naye si kugamba nti buli Munyarwanda w'ekisolo ali kubufumbira heroes no. Naye tukitwale nga bwe kiri. N'ekirala waliwo adde balinga balowooza nti Abanyarwanda ensalosalo bwe zaasalibwa bonna baali mu ntungamu, so be bazaasalako mu ntungamu ne basigala ku sayidi ye Uganda nti abo Banyarwanda abaasangibwa mu Uganda nga lumu ogwokubiri 1926. Waliwo Abanyarwanda abaali baasenguka edda okuva mu kingdom, njagala kitegerekeke nateera nti tewaliwo Rwanda nga 1906 teyaliwo gye bayita Rwanda, teyaliwo 1906 nga tenabera, era tewaliwo nsi gye bayita Uganda nga 1906 tenatuuka. Walingawo bwakabaka obw'enjawulo, n'olwekyo abantu baavanga mu bwakabaka bwa Rwanda n'empandiika ya njawulo RUANDA. So kati ekiriwo Republic ya Rwanda eri RWA. Kitegerekese nkufuna bali baavanga mu bwakabaka bwa Rwanda, ne basala ne bajja mu bwakabaka bwa Nkole, abamu ne basala ne bagenda mu bwakabaka bwa Busoga, bwa Buganda, bwa Bunyoro, bwa Tooro. So 1926 egenda okutuuka okumaliza ebyensalosalo nga waliwo abantu abagera Olunyarwanda partition oba kalicha y'Abanyarwanda nga waliwo abali e Busoga, nga waliwo abali e Teso. So n'olwekyo si buli Munyarwanda eyasangibwa mu Uganda mu 1926 nti yali ntungamu na kisolo wokka no. Ekyo nakyo njagala abalabi anti kati gwe kyogamba naye etteeka lyagamba ki? Olwo nzija kankumaleyo ebika. Kakati abantu abo bw'oyinza okuyita Abanyarwanda Bannayuganda bannansangwa era bo tebajja mu Uganda wabula Uganda yajja mu ensi yaabwe yes. Nga bw'onoolaba nti Abasaamya waliwo abasalirwa e Kenya abalala ne basalirwa e Uganda. So era famire zaakutulwangamu, famire emu eri Kenya endala eri Uganda ng'eya Agura Award. Wakimanyako nti mukulu yali vice president ye Kenya ng'ate yeeno minister. So ye Munnayuganda Omusaamya yeesanga ku ttaka lye Uganda, oli yeesanga Kenya. Balina n'abaddusi b'emisinde Cheptegei side eri Uganda, Cheptegei Kenya. So bwe kiri Kiprotich Uganda, Kiprotich Kenya. Bwe kiri ne ku Banyarwanda. Kakati ekika ekyokubiri be Banyarwanda group 2. Be Banyarwanda muli bayita economic migrants abajja okunoonya abajja olw'ebyenfuna. Abono baasenguka mu kingdom ya Rwanda era si mu ggwanga ly'e Rwanda. Tenabaawo. Tuli na bwakabaka bwa Rwanda. Baavaayo mu bwakabaka bwa Rwanda wakati wa 1955. N'ente zaabwe abamu bajja kupakasa, abasinga bajja na kupakasa. Era abantu abo bagende na Mutamba mu majaani, ena Mutamba Emityana. Abamu ne bagenda e Kawolo, abantu ne bagenda e Masaka. Nze nakula manya Abanyarwanda bapakasi. Era bwe kyali nga bajja waliwo abajja kituufu oli ku gurupu ey'okubiri. N'amaazi be nakula nga ndi muto nnyo. Yes. Abasinga era oli mutuufu gurupu ey'okubiri n'abasinga bajja kupakasa. Kakati njagala otegere kino nodi n'abatulaba nti okusenguka kuno okuva mu Bwakabaka obumu okugenda mu bulala tekyali ku Banyarwanda bokka. N'Abaganda waliwo Abaganda ensi etegeere kino abaava mu Bwakabaka bwa Buganda mu G 1910 ne bagenda mu Bwakabaka bwa Nkole. Era waliwo famire ya Haji Matovu eyalina nnyini Swift buses. Batabani be bwe bali mikwano gyange, mulimu Lawyer Nsamba, okitegeera Mutaasa otyo nikigamba ne mukadde waffe Hasani basajja balaba. Babasajja balaba. Ne waliwo ne Ssaabalamuzi yawuumula.
kigambibwa nti yandibanga yali bajjajja be baali Baganda bava mu Bwakabaka bw'e Buganda ne bagenda mu Bwakabaka bwa Nkole. So tekyewuunyisa nnyo, si kyanjawulo nnyo okubanga waliwo abaavanga mu Bwakabaka bw'e Rwanda ne beesanga nga bali mu Bwakabaka bw'e Buganda oba mu Bwankole oba mu bw'e Busoga. Tekyewuunyisa nnyo. Kakati Abanyarwanda bano ekibinja kino ekyokubiri nabo abajja wakati wa 1930 ne 1955 nabo tebalina nsi ndala kubanga ekyokulabirako ekisinga kyabyo n'okumanya okutegerekeka ti abaasenguka bajja abo baafa bazzukulu baabwe bwe baliwo. Yagenda okuzaalibwa nga taata we yazaalibwa na Mutamba, okay? Yazaalibwa Kawolo oba Ebuyekwe. Kati oyo tolina buno omugamba nti Uganda si yensi yo. Era constitution eya 1900 akansooke ntuke ku kika ekyokusatu. Kika ekyokusatu be bano abadduka olutalo olwa 59. Badduka olutalo mu 59 ne batuukira mu kampu, okay? Ez'ababudami, z'abanoonyi b'obudami, Nakivale, Kyaka, Kyangwali, Kawunje, Nsunjerezi, Kyangwali n'ebirala. Kakati abo constitution bwe yali ekolebwa ya 62 yagamba nti buli muntu yenna yasangibwa ku ttaka ly'e Uganda nga 8 ogw'e10, okay? 1962 oyo mutuuze w'e Uganda. Era n'abo abajja mu 59 wakati wa 59 ne 63 nabo okusinza constitution eyo nabo batuuze be Uganda. Era banansi ba Uganda. Kakati abamu ku bo be baddayo mu G9 mu lutalo, abalala ne basengukira nayo ng'olutalo luwedde olw'e Rwanda. Kakati constitution ya 95 yajja n'ekola ensobi bwe yatuuka mu article 10. Article 10 n'ebanga ezikizza article ey'enkaaga constitution ey'enkaaga mu ebiri, kubanga yo yagamba nti buli yaliwo ku ttaka ly'e Uganda oyo Munnayuganda ddala. Kakati mu 95 article eno ey'e10 etera okwogerwako article 10 yeegamba nti Omunnayuganda asiri oba enzaalwa y'oyo yasangibwa ku ttaka ly'e Uganda wakati wa 1900 nga lumu ogwokubiri 1926 n'esirika era n'erambika abantu abo tribe eyo n'eteekamu Abanyarwanda. Kyogere mu Lunalwanda. Okay. Nti constitution ya 1995 yes egambe etya yo okusikiza nekiri nakyo kyogere mu noneho article 10 yiri constitution ya 95 yanditse evuga ngo umuntu wese wasanzwe ku butaka bwa Uganda cyangwa se basekuru cyangwa base itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 1926 uwo ni Umunya-Uganda kavukire. Ntoyo Munnayuganda enzaalwa oba ze Ugandan by birth. Era kitegeeza omuntu oyo alina n'ebbeetu okwesimbawo ku bwa president w'eggwanga. Alina ebbeetu okukozesa buli kintu ekiri mu Uganda n'okwesimbawo ku bwa president w'eggwanga. Kakati kitegeeza nti eyajja nga 10 ogwokubiri 1926 tasobola kwesimbawo. Okitegeera. Kakati ekyo ne kibeeraawo. Kakati bwe tumala kati waliwo ate Abanyarwanda, okay? Abazze bajja okuva mu lutalo lwa 94, okay? Genocide ya 1994. Waliwo abaddukira e Congo, Burundi, Tanzania, waliwo n'abajjako e Uganda. Abasinga bajja Uganda. Yes. Kati okuva ku 1994 paka n'eleero waliwo Abanyarwanda abava e Rwanda ne bajja e Uganda ne batuula ne balima ne bagula amataka. Okay? Abo nabo Banyarwanda. Kategori eryawo oba group namba 4. Kakati group namba 4 mu bwenkanya mu butuufu be bateekeddwa okusaba obutuuze obw'e Uganda mu naturalization oba mu kwewandiisa kye bayita registration. Kwegamba group namba 4 ne yajja tugezerwa genocide. Yes. After 1994. Yes, paka leero. Bali mu mbeera nti gwe toli Munnayuganda mu bufunze olina kusaba busabi. Naye zino group esatu zenambise waggulu zo Bannayuganda. Naye waliwo ababuuza kambuuze nga Munnayuganda omusosozi. Bo Abanyarwanda lwaki baagala nnyo Uganda? Kuba kati olaba kiri kyoyogera. Yes. Abasajja abasebbeyi abasaamya
be Kenya balaba bali badembe okubeerewa e Kenya naye tebalwana twagala kuba Uganda era tobawulirako nga balwanira ebifo naye omunnalwanda akayanira Uganda ng'olaba nga aginako hafu akati obuzibu buli ludda wamu lwaki temudde wammwe nedda nze kati bw'oŋŋamba okudde waffe n'okugereza ku bali kituufu naye kati nga nze njagadde mbuze nga munnayuganda lwaki tebadda kati nze nzijaamu kati nze nzijaamu lwaki abantu bano lwaki tebadda nga bwe bakayanira wano yes lwaki baddeyo wabo ne bakayanira bano ffe tuli bannalwanda yes kagamba abateekereteekere kaakati okusooka kwa byonna njagala bategere nti lwaki abantu beetalina okujja e Uganda si n'abanyarwanda bokka naye wano oliwo abanigeria nga bwogambye abatanzania abakongo bangi abakongo sooka olabe Eritrea wane bwaffe ebuziga makindi basomaali Uganda Pulezidenti Museveni yaleeta ekintu kye bayita emirembe n'eddembe Uganda wano kulayirira n'abazungu babeere naye nga baagala kwejjira Uganda tesaaga eriko emirembe Uganda erina embeera erina weather ennungi abantu abannayuganda bantu balungi so yensonga lwaki yes actually Omulituya kati ali wano e Uganda mu Somalia ekyamazima bangi n'omugamba dde wammwe omugamba dde abamu ayinza n'okwetta so olw'obuwoomi bw'eggwanga Uganda naye ku lwa President Museveni ne NRM era kyo yensonga lwaki naye Nordin fe abamu tugiwagira nedda Uganda ebadde bwetyo abayindi bagobawo bagobe nawo ne beesula mu nnyanja kiteeza yali ewooma naye sebo waliwo ekiseera waliwo gye bayita mu Kisumaali Nordin noonyereza waliwo ekiseera Bannayuganda kye baddukira e Kenya tekiriiyo Katonda wange Nordin aludde e Uganda yes mu kwagala okuwoomerwa Uganda ekisusse Masaka omanyiyo yes omanyi lwaki bagiyita Masaka yes okay lwaki nze kyemanyi waliwo Ssekabaka edda ow'e Rwanda eyo bamuyitanga Ruganzu mbwe yalwana n'ava mu bwakabaka buli obwa Rwanda n'ajja ng'awamba paka bwe yatuuka e Masaka n'erwera n'agamba nti luno Rwanda lwera lutukuvu okay oba olubala yes kati ne Masaka yasangawo omuwemba kati e Masaka kubanga Masaka kitegeeza muwemba yes yasangawo omuwemba n'agamba bwana wantu nga wabazizza omuwemba kuhejeja Masaka okay eyo version y'Abanyarwanda era Masaka sebo bw'onaasima ennyo ojja kwesanga nga kiteekwa kuba kitundu kya Bwakabaka bwa Rwanda anti oli yawambawo ani Masaka yali bweti naye okimanyi nti ekyembusi ya Rwanda era kyendiko nkimanyi nti e Masaka wali CPS poliisi y'e Masaka kaali katale kaakati nga Abannarwanda baveeyo Tanzania Mutukula nga bw'oyogedde abaali eyo mu bitundu ebyenjawulo kati nga bajja awaawo nga bwe batundira omuwemba kati nga bo simanyi pronunciation entuufu either Masaka oba Masaka kati olw'okuba baatundirangawo nnyo nga kyekiriwo eky'amaanyi ogiyita Masaka naye just lwaki nkireeseemu okulaga nti Abannarwanda baludde wano tebazze ku Museveni yes kituufu era nga biri ebiti nga bawoomerwa Uganda okufa biri biti ebisatu tugamba lwaki Kagame tawuliriza mulanga gw'Abannarwanda babonaabonera Uganda n'abayita no muddeyo nedda teri munyarwanda abonaabona ngamba okususulibwa bisatu wano nzijukira wano mu 29 baabayimiriza ne bamugamba ayogere omufarasi mpi naye abasinga okubibwa abakubibwa kwolwo bali banaffe banyankole ogambye oli Muganda nti ye gamba omufarasi ne babayisamu kaakati abantu bano nyine yampoze musajja wange bamuyita Saabuziro yes abantu abo naye nabo betwesibyeko nnyo baagala ki Kagame lwaki tabayita n'abagamba mukomewo eka olaba president we Ghana babadde batulugunya abantu be Ghana South Africa era bikyagenda mu maaso n'asula ennyonyi nnya n'azituule South Africa buli munnaggana abonaabona wano gwe basosola gwe bayisa obubi ku nnyonyi kiyekoze n'abatwala n'abatikka paka Accra yes
kakati Rwanda bo lwaki abantu tebaddayo kakati Rwanda kati ate Rwanda bwe bayakutika inakutika kiri ekika ekyokuna kiriwa ekya genocide. Yes, n'ebino ebika ebisatu bino by'entemeteme eri waggulu tewali we bigenda, especially ekika namba emu. Ekika namba emu Uganda ekiricognize nga constitution. Yes. Naye ekika ekyokubiri kyoyogerako constitution ya 1995 teyakyogerako. Ate nga Uganda currently tutambulira kweruwa ya 1995. Yes. We can only refer to 62. Naye tugamba tulina 1995. You see ya 64. Naye ate article 9 article ndoza ne 8 awo ojja kunoonyerezaawo ko waliwo wejuliza ekya 62 naye ate nezijja zikontanamu awo mu article 10. Kati kitegeeza wetaaga okutereezebwamu mu constitution. Nze kankulage wano omuntu afuuka atya mu Uganda. Kati eyo badde nsaba nga tunatuukayo. Banyarwanda ki Abannayuganda ng'ate balina obutuuze bw'e Rwanda? Bannarwanda ki kyogere nga bw'okireeta. Era kyajja kitya? Kyogera ng'okyogerako ne mu Lunnarwanda. Tekina buzibu. Ky'onoyagala njagala Abannarwanda baffe balabe kuba eno shu njagala nabo ebakwateko. Okay. Wabantu bange nnyo. Okay. Wandi bange watuwasaamu ng'oli awo tonawana kumpa nkoko. Ate abamwesirikiza naye nga bamwa kale kankikomyawo. Noneho ekibazo kiravuga ngo ni Banyarwanda ki b'Abanyayuganda. Okay? Bisanze bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Kitegeera Banyarwanda ki ne waliwo ngamba nti abasajja balaba bomuno Olunyarwanda mwogera lwa biteke nga lufuufufu. Kisinzira kituufu ddala. Abasinga balugattagattamu. Okay? Olunyankole Oluganda bwe bityo. Olwa influence bwaba bazaaliddwa. Bw'oyogera lwawa lutuufu oba lumenefu. Nze njogera Olunyarwanda olwaddala olw'ensonga nkumanyi ku nnimi ozimanyi zonna z'omanyi olusogo kuba budinda Oluganda kyekyo. Nze nfubye nnyo ate oba oyagala okutegeera omuntu omugezi obubonero buli buna obumu ku bubonero bwemanyiiko buli buna. Omuntu asobola okwogera ennimi nnya nga bulimu alwogera ku lwalo emanyanga mugezi. N'omuntu ajjukira ennyo ebyayita. N'omuntu afuga obusungu obwetumbiza oba obususse. Okay? N'abufuga woyinza okuddira ejjambiya n'otemako omuntu omutwe naye n'okinyiga obusungu obwo n'obunyiga n'obukakanya oyo aba mugezi nnyo. Neyeetowaza ku baasinga. Naye omuntu eyeetowaza ate ku bantu baasinga. N'okusalawo kw'omuntu mu mbeera enkakali. Okusalawo kwasalawo kulaga nti oyo muntu mugezi. Genda maaso. Kakati Abanyarwanda Abannayuganda balina obutuuze bw'e Rwanda oba n'Abannayuganda abalala balina obutuuze bw'e Sudaani, South Africa, Kenya, Tanzania, America, Canada, Bungereza ne Europe yenna. Bwe mba nzize ku Rwanda, okay, waliwo ebika bisatu nate eby'abantu abeesanga nga bafunye obutuuze bw'e Rwanda. Abamu nga yes Banyarwanda b'e Uganda, abalala nga Basoga, Baganda, Bakiga, Banyankole, okay, Banyoro, naye nga beesanga nga bafunye obutuuze bw'e Rwanda ate nga wamaddala Bannayuganda. Yes, ebika biri bisatu. Ekika ekisooka waliwo Abanyarwanda bwe baawula nti e Rwanda bawambye ate abawambye bano abasajja abaali wano e Uganda. Okay? Ba President Kagame n'abalala abatuusi baidani balimu n'Abaganda n'Abanyankole abalwana otwalula Rwanda okusinga baali batuusi. Kati bwe bagenda ne bawamba kati buli Munyarwanda yenna n'oli mu kika kiri ekisooka owa 2026 yes. Bonna badduka abamu batunda amataka gaabwe ne badda eka. Waliwo omuzeeyi yalina ebba waffe ye Busoga yadduka n'agamba tugenze Rwanda. Taata wange n'amugamba munnange nze jjajjange yali Uganda yamusanga. Taata yanzalira Busoga 1922. Oyo taata nga yamugamba kale nze n'olwekyo nze munnaye siri Munnarwanda bw'e Rwanda
gwe yava e Rwanda obandabira n'agenda naye ekyomukisa omulungi ekyamuyamba yalekayo mutabani we yamuleka wano ebusoga ewaffe n'amuzaalukuka kuba yagana omwana yamugamba nze sijja genda gyesimanyi nze sigala wano kakati abanyarwanda abo Nordin n'abo abatulaba badduka batunda amataka abamu batunda ebizimbe ne bagenda ne bagabana ne bayingira e Rwanda. Kakati bwe batuuka e Rwanda abamu balina abaana abasoma okay abala abaana baabwe baali bayingira amagye ne poliisi era batuuka eri abaali basomyeko ne bafuna emirimu. Kakati bwe batuuka wulira ekyaliyo jjukira bwe bawamba Rwanda abasajja ba Habyarimana abantu be okay abahutu abaali mu system ye Rwanda mu government ye Rwanda ku lwa Habyarimana abasinga badduka ne besoga Kongo okay kati ne baleka amayumba amakalu ne baleka ebibanja byabwe ne baleka ensuku ezigudde akalega ne baddukira e Kongo. Kakati bano bwe batuuka ne bagenda mayumba g'abantu abo ne bagenda mu nsuku zaabwe ne bagenda mataka gaabwe wamagwe ne banyumirwa bagenze mu byabwereere laba ekyabeerawo okutandika mu olwo gwali gwa 1994 okutandika mu 96 nga ggwako 97 gavumenti ng'emaze okustabilizinga eya RPF gavumenti netandika okugamba abanyarwanda abaali bagenda kubanga baabalaba nti bajja kuvaamu ekizibu bajja kwegugunga bakomewo okulumba era kyola kye bayita FDRL eri mu Kongo beba abasigalayo abadduka ekibabu kya RPF ng'ewamba Uganda bwe bagenda mu Kongo mwalimu ab'amagye kuba bagenda n'ebyokulwanyisa bawangulwa ne bagenda n'ab'amagye n'ebyokulwanyisa. Kakati gavumenti ya Rwanda mu 96 baidha bino byensomesa bya kikugu era abantu babitegeera batekeyo omulaka. Kakati bwe batuuka eyo ngambye nti mu 96 gavumenti ya Rwanda ne bagamba bannaye mukole mutya eno gavumenti eri wano eya RPF si abusosoze si abatuusi ya fenna Bizimungu temumulaba si presidenti si muhutu bazivamu temumulaba tali mu RPF baani ne babagamba mukole mutya mukomawo eka. Kakati abantu ne batandika okola ki okomawo waka jukira amayumba gaabwe ensuku zaabwe okay amataka gaabwe galimu baani abave mu nsendala abave Uganda Kenya Tanzania bana abave Uganda omulimu gwe bali bamanyi gwali gwa kulunda bagenze n'ente jukira eno Uganda nene okulunda nte ozitani zikola zitya ezigenda otambula n'ogenda nodda n'okoma mayiro na mayiro Rwanda district kati Rwanda ntono kati ente zitandise okubaggwako bananyini mayumba n'ensuku bakoze batya bakomyewo kati yaawo Rwanda n'ekola etya n'ebanyiga naye olwo egenza okubanyiga bamaze okufuna endagamuntu abamu abaana baabwe bali masomero abala bali mu magye abala bali mu mirimo kati abasinga olw'okulemererwa ne bakola batya ne baga tuddeyo e Uganda tuddeyo ewaffe era njagala nkuwe nti omuzeeyi oyo yakomawo e Busoga ndeka yes yagendayo ne kimunyiga naga akanzire okwabo ente ziweddewo koye ate banyini nyumba bazze banyini n'ensuku bakomyewo mayumba ekyomukisa omulungi mutabani we yali yasigala agamba kanzire yeewaka kati gwe yali azaalukuka yamala n'amusonyiwa omwana yamusonyiwa kuba kati ye yeetondera omwana singa saakuleka singa twatundawo wonna yes kakati eyo ye kategori namba emu nkufuna kategori namba emu abadduka babagambye Rwanda nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki n'olwekyo bannange mujje bagenda okutuukayo bamaze emyaka 3 omubisi ate gukulukutira Uganda gena so, maaso ne bakomawo kati kategori ey'okubiri be bano abantu abagenda katugambe abalina amasomero e Uganda okay njagala nkutegeeze nti okuva mu 94 paka 2 okay abiri paka 21 egyo si myaka nga mu 8 7 ensomesa y'e Rwanda yali ya mirundi 2
education system. Yes, education system yali ya mirundi ebiri. Waliwo abaali basoma nga basoma syllabus ya UNEB. Uganda. Yes. Era n'obutabo abasomesa babugulanga wano obwa UNEB. Nkulaba. Nga n'abasomesa Basoga, Bacholi, Balangu, Bagisu, Baganda, Banyankole, Bachiga n'Abanyarwanda abaveeno. Kati abatandisi b'amasomero abasajja Abaganda abagezi abalina ku ssente zaabwe badduka ne bagenda e Rwanda ne batandika amasomero. Kati era mu kategori y'emu eyo engeri gy'ensi nti yali etandise y'e Rwanda, abasajja Abasoga, Abaganda, Bakiga, abaali balemereddwa bambi abaana abo nga batuuse mu siniya yakuna ya mukaaga tebagenze mu yunivasite olw'embeere oba bamulekwa ng'ebyo. Rwanda waliyo ebitongole ebyali biweerera bamulekwa. Kati nze njuka nasomanga n'omwana, waliwo omwana gwe twali naye Sembatya, yadduka n'agenda e Rwanda. Nabisere era bwe yatuuka e Rwanda n'agenda n'asomera ku bwereere. Nga baana Baganda. Ate eky'omukisa omulungi ekyaliwo era kinjagala ensi etegere n'oludiini, e Rwanda kyali kive. Kyali kive okugamba omuntu ti gwe Muganda gwe. Ebintu by'obusosoze ebya tribe bakulabanga ng'oyagala kubaza bakiyitamu balaba kitegeeza. Oyagala kubaleetera ate genocide. So bwe wajjanga gwe Kyagulanyi, gwe Nalugwa, gwe Sonko, gwe Kwezi, gwe Kyakabaale, gwe Besigye, gwe Mwesigye, kasitogamba oli Munyarwanda nti okay genda mu university government. Abamu ne bafuna scholarships eza South Africa, India, ninga ddala wama bana Uganda. Kati abo nabo beesanga nga bafunye obutuuze bwe Rwanda. Nabali abatandise b'amasomero benkugambyeko olw'okuba olina okugulawo akawunta, olina okukola business, olina okukola bino nabiri weetaga documents, era weesanga ng'ofunye obutuuze bwe Rwanda. Ate nga tebagenda kubuuza bingi. Ate kati ffe kye tubuuza. Kati kategori ey'okusatu abaafuna obutuuze bwe Rwanda nga bana Uganda mulimu abana business, ab'amagaragi, abaana bava Katwawo, abaana bava ewa Kiseka, abasajja baava ne bagenda bakola zigaragi, waliwo we bayita mu Kasyata. Mu Kasyata kiri Kigali eyo, Muhima, Remera, Kicukiro, eyo yonna ebitundu birimu basajja Baganda n'abakazi boogera Luganda. Bagenda okukola garages, bagenda okufumba hotel oba restaurants, bagenda okutunda spares, abamu bagenda nga engineers kukola mirimu mu gavumenti y'e Rwanda. Era ebiseera ebyo buli ekyazimbibwanga e Rwanda balabiranga nnyo ku system za wano e Uganda, amagezi akatiba ke Uganda. Yes. Kakati abo bonna beesanga nga bafunye obutuuze bwe Rwanda. Era Rwanda si monopole kwekyo. Ne South Sudan, ne South Africa, ne Kenya, ne Congo, ne Sudan wano waliwo bemanyi nga bakakwa naye nga balina obutuuze bwe Sudan, obwe Congo n'obwe Uganda. Kakati ebiseera ebyasooka n'Udini n'abatulaba wasobolanga okubeera ne passport bbiri, osobola okubeera n'eye Uganda n'eye Rwanda oba n'esatu by the way, kubanga tewalingawo tekinologiya ayinza okumanya nti Nurudini kuno yazze n'eye Kenya ate kati kuno ataze na ya Uganda tebyalingawo. Wajuzanga bujuza wali kapapula ku border ne basuula wali ne bakustampingira. Kati system we yaji ya digital yerese yebadde kanaaluzaala nti basobola okutegeka nti Nurudini alina passport ya South Africa. Yes. Kakati Abanyarwanda bano oba Abanyayuganda bano ne besanga nga bali wakati awo, alina obutuuze bweno Uganda, alina n'obutuuze bwe Rwanda oba n'obwe Kenya. Kakati enkiiko ze tuzenga tutugendamu ewa president. Okay? Mbadde nga ngamba bannange tusabe president ateekewo emeeza. Okay? Kuba kati omuntu yeesanze bakuwadde obwa minisita, bakuwadde okukula ekitongole eky'amaanyi ekikwetaagisa okuba nga olina butuuze bumu bwe Uganda. Ate nga weesanze nga olina bubiri ng'embeera eriwo. Okay? Kati nze mbadde nga ngamba bannange tusabe president ateekewo emeeza mu nnira oba mu State House. Emeeza eyo nga nze Nurudini, nze Fred,
bwemba naliko n'obutuuze bw'e Kenya n'obwa America naye nga mbawandikidde mbagamba bannange obutuuze bwammwe mbalabyeko mbutadde ne obukakafu n'embeera nabwo ngende ku mmeeza eyo ntwale obukakafu obwo ekyo weekiri tekiriiwo mmeeza eri special yebaluwa eno emmeza eri special yetaliiwo yes naye nga ekyokukyusa n'owandika n'okassa ekiriwo office weeri anti nedda ekiriwo kiri nti owandiikira ensi eri okay n'olinda nekwanukula nekuwa certificate nti tukutadde gye bayita certificate of renunciation oba renunciation lyetteeka olwo n'olyoka okakasibwa nti gwe Fred kati tukulabye wama ddala oli Munnayuganda atalina butuuze bulala kati nze ekiteeso ekyange mu bbaluwa eno egamba ki gye mpandikidde president ne speaker ne chairman wange MK egamba emeeza eteekebwewo nga papasire kukola kuki kuyambako bantu abaagala okuta obutuuze obw'ensi ezo endala ng'ekigendererwa kiri ki kwanguyiza nedda kwanguyiza muntu kubanga Nurdin bampadde obwa minisita si kyo nze Bahati President Museveni anonze okubeera ani minisita naye nesanze nga naliko e Canada nesanze nga naliko e Bungereza nenfuna obutuuze bwayo naye Abangereza mbawandikidde bannange munte okay obutuuze bwamwe buubwo naye Bungereza egenda kutwala emyaka 6 emyezi nga 6 sebo n'emyaka no gyandiwera 2-3 kubanga jjukira kati jjo nalabye omunga ng'ayanukula nti process emu mu ggwanga wane tuliranye owandiikira embassy okay bw'omala ogiwandiikira weweereza cabinet netuula cabinet sebo nebagamba ono wuuno ntege atusabye tumute cabinet bwemala okukkiriza ekyayinza n'ogamba basooke bamutunoonyererezeeko okunoonyereza tamanya budde bwe kutwala naye katugambe nti ekkiriza ne Syndical Parliament Parliament nayo lwerituula nekubaganya naye Nurdin ntege nti yatusabye tumute kati Parliament bwemaliriza kale ne balonda kale tumutadde kakati ne bateeka ate mu National Gazette National Gazette ne abana teriyo alina kyabanja Nurdin ono agala asaba okuteebwa obadduka mabanja kati webulayo mubanga egero bana ku 6 olwo ne bagamba kale olwo ate olwo komiti netuula negamba kati ate katukole certificate of renunciation oba emusibula ekuta kati eryo liba bbanga ki era ng'obwa minisita bwekyaninze Miriam Matembe mbadde muwulira ng'alina byayogera n'agamba abo abantu Uganda baali tebajagala lwaki mubawo bwa minisita ani yali tajagala kasita wafunamu ekirowoozo nti oyagala kuba Munnarwanda wulirayo kyawa kasita wafuna ekirowoozo n'ogamba nze nsaana kuba mu America n'otufuna obutuuze bwa America era kuba waliwo olwoyo omulala abadde akyogera n'agamba nti wali bw'oba olayira ogamba nja kusaavinga interest za Uganda za America at the same time oyagala kusavinga interest eze Uganda katoli n'abuuza kati ono ye ayagala kubaawo oli agamba the fact that wafunamu ekirowoozo Uganda wagirengezaako bulengeza bwoti n'oga kati nze ndi mu America ndi mu Canada Uganda ayogedde bwati million Uganda erina obukadde miliyoni 48 president kiki ekikwesibya ku bannanfuusi abatuuka mufuna ekirowoozo n'agamba nze Uganda kakati Miriam Matembe bw'agamba president londa mu bannayuganda bambulize Miriam Matembe nti yasoma mwaka ki era yasomera ku government ku sente ki Miriam Matembe kimwogeza ebyo be bana abazaalibwa ku mulembe gw'abazungu ne basomesebwa abazungu ne bagenda e Makerere bwe yali ne Makerere bamusasulanga omusaala nga tonaba kuvaayo okitegeera omulimu gwakusanga nga Makerere ebbaluwa y'omulimu so ekimwogeza ebyo lwakubanga embeera mwe yazaalibwa ne mwe yakulira si yeeriwo kati Nurdin
omwana asomye okay oba omwana afunye omukisa omuzungu amukuteka abadde asande mu kyalo omuzungu amukuteka amusomesezza omuzungu amugamba kakati ngenda waffe watya wensaba abazadde bo okay nenkutwala neweeyongerayo emisomo gyewaffe kati omwana oyo tojja kunkonvinsogamba bagenda mugamba okusoma olina kufuuka mu Germany anti kakati wulira first of all olina kyoyagala tolina Abanyarwanda bali wano baagaana kufuuka bannayuganda nga ye yasigala nze ndi Munyarwanda nga wali wano emyaka aga naye nga ye obutuuze bwaganze ni Munyarwanda ng'ali mu kika kiri ekyokusatu mu kika kiri ekyokuna naye ng'emirimu wano agikolera ddala asoma n'okufumbirwa mu kika kiri ekyokuna mu kika kiri ekyokuna waliwo abajja nga bagagga okay talina kyeyeeguya ku Uganda okujjako okola mu ssente waba ojja ebali okay nze njagala kusigala nga ndi mutuuze w'e Rwanda ne passport yange olw'ensonga ayinayo eri obugagga anyi nkugamba yes nga ye awulira okumujja obujja ku kigambo nti ye si Munnarwanda or like citizenship ye emujjako nga ye awulira aba alidde mu Rwanda olukwe era nyina n'abalala nga ye yagamba nti abantu batuka ne beefuula bambidde yatuse n'okwogera ku Gashumba yatuka kwetumako Ssenyondo ng'alaba Obunyarwanda bumuswaza paka ensiru ya Stable zinaganze Gashumba olibo yawadde ekyokulabirako nakati waliyo abantu ng'alina lwatuka n'alabanga Obunyarwanda bumuswaza the same way wabaawo n'oli alabanga okuba Omuganda Omunnayuganda kimuswaza bave mu America n'amaalo ganaga you know I'm from America I'm a US citizen how bana you Ugandans how do you live banange kituufu kati yaba Uganda agirengeza era n'oyo bamanyi n'okuwanika obutabo laba akatabo nakakoze eki ku maalo nga kwatudde kati ayagala ate bw'alaba opportunity ayagala kujja Uganda olina Matembe n'agamba kiki ekikuweesa abantu abatalina Uganda ati hati abatagirwanirira abo nange bwekibanga waliwo oli n'okwata obukadde 48 n'obulekawo n'omuntu ava mu Amerika naye kyendowooza nti oyo bw'ati era n'obutuuze bwa Uganda abatabulina aba yali Munnayuganda nga yava wano tugeze n'agenda n'asoma n'amala emyaka gye baagala okufuuka tugeze omwama 9 yes n'akomawo Uganda naye n'ayagala asigale nga Uganda nga temuliimu kati akomyewo mu mangu awo ddi luzirabise kansigale ate Uganda 3 katukuwadde obwa minisita kati Matembe agamba omuntu bw'atyo wakyo kwa minisita nga bamatembe bali wano balidde obulo nze ndowooza Matembe yakifunye bubi era bwe kibanga ekyakireeta ku lwa muganga n'abalala Nwagaba ayebale balebende nnyo ku Ayebale agambye Ayebale akwatibwe ate gwaki agawe bamusibe namusibe ate gwaki bannange yakoze eki agawe ku bye yakola eyo n'okujja wano oyo tebamulwisa bamusibe ate lwaki yakoze eki baagala kubba ggwanga era bafuna abawamu ssente nedda leka mbabuulire abantu kunnyonnyodde lwaki abantu bafuna obutuuze si kyo omuntu afuna obutuuze olw'okwagala okukozesa omukisa ogwo okubaako muna byetuusaako ng'omuntu mu bulamu nkwadde ekyokulabirako ky'abantu abagenda okukola bizinesi South Sudan, South Africa, Rwanda n'awalala si kyo ng'ate mwanaatu mu bintu byogenda okola mu bizinesi era weetaaga obutuuze so muntu bw'atyo n'abufuna naye ng'omutima gwe yasigala mu Uganda Ayebale bw'aba teyeegaanangako Bunnayuganda bwe awantu wonna lwaki omusalira omusango nti bamusibe n'omusiba nedda Ayebale yandiba nga yafuna obutuuze bwa Amerika si kyo olw'okuba nga yali ayagala asome okay okweyongerayo okusoma naye ng'okusoma kuli cheap ng'omu Amerika waliwo omulimu akalimo ke yali ayagala okwasaganya mu Amerika obujjanjabi kati gw'omanyi nze bwe mba n'obutuuze bwa Canada n'ezo ensi ezimu ezo ekyamazima omuntu omu ayinza ogamba nti ate obwa minisita oyagala na bwaki okyawa n'oludini nkulaba nti obwa minisita wakiri mbufiirwa neneesifiirwa butuuze bwa Canada naye gw'omanyi okubeera ne passport n'oludiini nga teweetaaga kusaba visa mu nsi yonna omanyi kyekitegeeza era muganga musajja nnyo n'abo abasajja basajja nnyo musajja nnyo
okola ki Shatsi mukazi nnyo ekyo du musajja nnyo ne Shatsi bamukwatamu ne bwe nawulira ne ayebale basai musajja nnyo obutuze bwa Canada buteebwa obutuze bwa America buteebwa ng'omanyi ng'okukola ne passport ya America tewetaaga visa yansi yonna wogenda bakonamu bukonyi wali ku airport ng'omanyi kye bayita okufuna visa ya America kati eno sebo passport nze nyina be nasabirako gundi okujja wano ng'ali mu America passport agina nga Uganda eganye okumuwa eba system tojja kale bamugamba tojja leka nkubuulire nina n'omuntu omulala omu n'aŋŋamba ndi mu basabira naye bababuuza kino bababuuza kiri nga b'America bane Uganda yatabuka ebbanga lyotabaddewo mu myaka ebiri gino egiwe ebbanga lyesibaddewo lyembadde mu campaign kyogamba lyobadde nnyo ebbize mu campaign za president Uganda etabuseemu awo nende yafuuka nkakali ku visa banyweza mu America nyina omuntu yali alina abantu nga baleeta wano for tourism yes ng'alina aba tourists nga 30 America nga bw'ogimayo bunene bwayo bannanga abataano baazibamma Uganda yabamma visa ne bagamba sibalabayo era yali alina okujja tugeze nga mugo yali wakujja nga mugwa musanvu yabongeddeyo paka November mawulire si mabi mawulire malungi mawulire malungi Uganda yakakanyaza nereke kakanyazemuko kubanga munaba America batutunya Canada kati sebo okubeera ne passport ya Canada kituufu okuba n'obutuze bwa Canada okuba n'obutuze bwa America n'oludini okujjako ng'oli bagenda mufula president naye ekirala kiri wansi wa president teyandibutadde era omuntu bw'agamba nti nze mpandise nsuulewo oba nte kano nonkeetaaga nnyo kano nkeetaaga omuntu okubanga alina obutuuze bwa Canada obwa America n'agamba nsazeewo mbute mbuzeeyo naye mbeere Munnayuganda kyokka mpeereze eggwanga mu kiti ekyo ekyobwa minisita oyo muzira aba yerekereza bingi aba yagala kusaavinga ggwanga bamuweerewo n'omudaali era Miriam Matembe ekyakitegere nti omuntu bwe yeewaayo okutta obutuuze bwa Canada nga muganga ddala awama ayagala Uganda okusinga ekirala kyonna tebute maama oba ofiiriddwa ebintu bingi biyitirivu obuyjanjabi bwa bwerere okay nkwami nti nsi onogitambula oli wa beetu ogenda n'ogulayo amayumba oba n'ozimbayo okusomesa abaana byabwere buli kimu kyabwerere system ziorganized kega oyo n'asalawo ave mu comfort eyo ajja abeere wano akola obwa minisita e Uganda oyo omuntu ayagala Uganda era bandibadde nga buli wayita bamuteekerawo na kape meddo zina kuba bukubi ne meddo alina kuba muddalu gwa kwagala nnyo Uganda bwe baba bamulayiza okuba minisita baddire ne meddo ekyasinze mu Uganda bagimwambaze ate omukyalo oyo obwedda sinnamufaako muwala waani Kuteesa muwala mukozi nnyo era Shatsi oli mukazi mwanyinaze Shatsi ate nakwagadde oyagala eggwanga mwana gwe baagala eggwanga mwanyinaze kati biki byagala mu bbaluwa yeeno ebisembayo aseeko omulaka first of all bwe nakola alipoota eno nga tumaliriza obululu si kyo bwe natuuka ku peegi 61 peegi 61 okutuuka ku 62 yes lindako yes peegi 61 okujja paka ku peegi eyenkaaga by the way 76 ogirabye egamba etya eyogera ku East Africa kandabe egamba East Africa Federation kyentegeeza era bwe twali mu lukiiko olumu kano nako kakulu ddala bwe twali mu lukiiko olumu ne General Sale okay
General Sale yatugamba ekigambo naye tugamba nti bannange ffe bwe twali mu lutalo tetwali tulwanira ggwanga lino kujja mu byamawanga nze ni Muganda nze ni Musoga nze ni Munyarwanda nze ffe twali tulwanira Uganda ne mu challenginga ne mubalwa na kikooti nze meeting eyo yali mwaka 2020 oba mugumu awo ndowooza 20 eyo nga mu gw'omukaaga eyo ne mugamba generali nkiikiriza ddala nti wamu bwe mwali mulwana temwayagala kuleeta byamawanga mu ggwanga naye kavuna mwata obwakabaka obw'enjawulo ne bukomawo kitegeeza amawanga mwagaggulira ate kavuna mwamba ne muteeka article 10 ne schedule 3 erambika amawanga gali mu Uganda kitegeeza ekintu kye bayita tribes oba amawanga mwagaggulira n'olwekyo mugagumire naye mugamba wano mu kiwandiiko kyange Abannayuganda bandisinze nnyo okweraba ng'Abannayuganda okusinga okweraba ng'Omunyankole ne president akivumirira singa okweraba ng'Omunyankole nze Omunyankole nze Omugisu nze Omusoga nze Omulamogi nze Omugwere kirungi ezo ennimi zonna nzimanyi n'olugwere olumanyi olugwere ntumula kusayino ate entandika okutumula olugwere toyinza n'okulowooza nti ndikuye n'olundi olw'emaiti nze ne Mugwere nyerenyere asiri gwe bakati Mugwere ow'Ekadama oba ow'Ekibugu bahati then msaiza olugwalo olumanyi bamoke bo bakambwe mwabo abo sibamanya ne olugwero yawa olugwero lusami olunyoli manyi abasana bogera lusami yes nenga lwagala fana muno n'olunyoli era kati nganza ayogera olunyoli manyiro holomo olunyoli manyiro holomo olunyoli sindi kudulinga manyiro holoma era no mabulangu olunyoli manyiro holoma omanyiro gerengero entonotono okay kakati president mbadde nsaba kakati ne mugamba mwagulira tribes ne byamawanga soka mwagulawo obwakabaka ne bukomawo obwenjawulo okay era omuntu ojja gende wakabaka ng'Omuganda olanye okole buli kintu kyonna nange wengende busoga kwa tikyabazinga funvuwa maino gangoina ekisegese kitalibwa ngoina funvuwa ebyanda n'ebyanda era kandi ze musada mwisaigaga ni mutawani wa Kisambira mwidukulu wa Ngulungu mwidukulu wa Kisubi abalamba ile nabitinde olwo mukutambula ng'Omusoga atera mu line yo so n'olwekyo ekyo kye kyagulira kye bayita amawanga ate ne bagenda bakigumiza kyali kituufu tekyandibadde kibi singa Abannayuganda tebakikosa mu kusosola tekyandibadde kibi ne Bannayuganda basosoze oba abagwira be basosoze okuba mwakafaananyi waliwo ennaku zino waliwo ebizzeemu ebyobukyayi kuba olaba ebiri ku mitimbagano naye mudeyi wamwe Rwanda omudeyi wamwe bambi abamu n'olaba nga abakyogera bambi butamanya tolinawo nsonga ndala gy'ogamba omala abantu nze njogera amazima bye boogerako nti balina ofiisi ze batuuka mu nju ku nju nga babahati bokka be bali mu ofiisi ezo ne batuuka okugamba bano balina omugabo mu ggwanga lino singa amawanga amalala ate nga tulaba bajja buki kakati nze office kati oli kwetuka n'agamba lwaki tebadde ewaabwe kakati President Museveni waliwo twali mu lukiiko n'atubalira baminisita mu Banyarwanda mbu naye mukufuba singa omukulembeze munaye tomuwakanya yagamba president yatugamba bugundi nawagundi Munyarwanda nempa gundi Munyarwanda nempa gundi Munyarwanda ninga tetubamanyiko nga Banyarwanda ne mu biwandiiko byabwe nga tebabirangako Banyarwanda ate owekitiibwa president alekawo abogera n'abatakyegaanangako n'abakiikiriza mwana watu naawe abo abantu be mbu Banyarwanda mbu ffe Busoga tugamba yotabayira odimbula munwa mbu nkulaba mbu Banyarwanda tebagendangako ku mikolo gy'Abanyarwanda ne balwogera nabo tebavangayo ne boogera era kati nze omuntu wano gwe nali mpuliddeko ng'akyogera nti Munyarwanda ngali mu parliament Sewungu Sewungu naye waliwo bemanyi naye ate nga bo tebakyogera kati ye president addira abantu be naba naye yavaayo okukiikirira Abanyarwanda naye alimba ani Sewungu Sewungu Munyarwanda ali bakugamba Munyarwanda n'olinda Omunyarwanda avaayo ng'atoga agosigalayo toli Munyarwanda agenda nga boogera Lunyankole bokka nagenda webulenga ku national water Lunyankole lwe luta ninga banna
anti kakati twatuuka ddi wano jukira abanyankola abo population eyo nnene ng'esinga Abaganda nedda Abaganda bali mu offices zonna tewali office kati n'otuuka mu office ng'eyogera Lunyankole waliwo office yoyinza osanga nga temulimu Muganda anti bali wano kwabwe nedda mu ggwanga lyonna waliwo gy'osobola okgenda nga wa kati eyo muggulu kizibu era ne muggulu bajje bali Abaganda batono gye bali kati oyinza okugamba nti population y'Abaganda eri mu office yenkana ey'Abanyankole bosobola osanga embalala anti kakati ekizibu kati olaba ekizibu ekiriwo kati bw'ona osanga Omukiga ojja kumuyita Munyankole okay bw'ona osanga Omunyoro ojja muyita Munyankole bw'ona osanga Omutooro ojja muyita Munyankole ffe kye tusaba president bw'ona osanga abalansinge ekyo ebizibu byabadde ewaabwe bivaawo singa president wakubalansinga nga bw'okimusaba nange bwe nkimusaba nze nkulaba okwange agezezzaako naye ayongereko kuba nange bahati wulira nange bahati nandibadde nga ndi mu office emu kuba kati olaba era ojja kunoonya n'abantu abaliko akakwata kali mu kubuuzibwako basatu baki ba west naye ate okimanyi nga ate kakati abaliko oluleese shatisi ayebale katulina naye bo bano lwaki era bo genda awo cabinet eni eriwo sikyo Abaganda oba aba Central omanyi omuwendo gwabwe tunoonye 20 mu aba mu babiri tugende ku Western bali bameka kuba Abaganda obamanyi mu Western abanalabye ba 14 bali muaga leeta kamba kulage yes kati gwolaba Western eyinza okusinga Abaganda obungi Buganda Western yona wamu yes etya Western esinga Buganda obunene ne population Western tuli mu kugatta Ankole sikyo Ankole ne tugatta n'Ekigezi ne tugatta n'Etooro ne tugatta n'Ebunyoro si Western yes tusinga Abaganda tesobola nodi nawe leka kusesa n'abalabi ani gambi Western region awo ewaliyo nsozi nanti wulira Western region leka njikubalire Bunyoro Western region ena sub regions nga kumpi 10 kubanga nze Uganda nakola mu sub regions sikyo boleta ekitabo ekyo leta nkulage sub regions eziri mu Western kino kyabayita Western okay sub regions eziri mu Western tetuli ku Western okay kakati esooka Tooro sikyo eri mu Western eyokubiri eyokubiri Kigezi eyokusatu Greater Mbarara eyokuna Greater Bushenyi eyokutaano Bunyoro ogiraba nga bwe njikumenyera ezo zonna ezo sikyo Western kati gata Western bali bameka Western ogimaze omusajja aleese wano n'agamba key ministries and leadership ministry esooka vice president Jessica Alupo Wengulu otyo prime minister Robina Nabbanja omukire yiminza wa Western yes ne tujja Rebecca Kadaga wawa bateekawo muteeke ne bonoonya mu ministry nti alagira wa Rebecca obuzito bwe yaliko ne bwakakati naawe obulaba si kyekyo health Chris Baryomonsi education Janet Kataha Museveni ani amudirira ati ngenda kuwa kasita tugenda ku cabinet minister yes ne bakulaga nti wano waliwo Kataha naye mu Munyarwanda ati kati wano banayogera wano basalawo kuba bana Uganda tukyasobola bazzi no tiwali muna Uganda Munyarwanda mwabo mu cabinet ministers bonna temuli yadde Omunyarwanda wadde ekitundu ky'Omunyarwanda oli sure Kenyanda babalanga yes kankusomere cabinet gy'oyagadde cabinet Robina Nabbanja Daka Rebecca Kadaga
Crispus Walter Kiyonga e Western ne tugendako e Busoga Rukira Nakadaama ne tuddayo mu Western Janet Museveni ne tuddako e Busoga Mire Babalanda ne tuddayo mu Western Jim Muhwezi Engineer Simwe Jonad tukoma omuganda najja asooka Minsa Kabanda ne twambukako Hira Ronek ne twambukako Dr. Ruth Acheng Samuel Ngola John Baptist Loki ne tukoma mu Western Frank tumwebaze tukomako mu Buganda Samu Mayanja naye olwo Buganda eryeji ziri ttaano nkugambye ati ne Buganda egenda paka Rakai yes nenkuwa nezo oli mu kusoma nenkusaba sub-region zitaano naye kati kutuuka sub-region eji anti naye kati galisi masaza ne Buganda naye ezirina kiriwa kiwanuka najjako kaawo olaba Monica Musenero if anything Buganda yafunye nnyo nedda tekisoboka yes Henry Emosasizi Western ne tujja tumukunde n'akomawo tuze mu Western Crispus bali omunsi tuddayo mu Western ne tuddako e Busoga Kasule Lumumba ne tukomawo mu Western Kamuntu Ephraim ne tukomawo Nobert Mao ne twambukako eggulu e Buganda ne tukomawoko Judith Nabakoba ne tuddayo mu Western olabye Buganda eweza ebifo kumbi mukaaga yani nkulaga mu cabinet Western egabanye Uganda yonna naye anti cabinet esinga Buganda tekisoboka bala mu Baruhagale Western Nurdin awo ne tujjayo Jeno Katumba Wamala kama kumalireyo ibananga ate Buganda yafunye nnyo ate liwanga babajjeyo anti tana najjayo kaawo ne tukomawo Jeno Kahindo Tafiri byamu kama Western Sandra Santa Wengulu Rosalie Okero Wengulu Diana Kemo Tasingwa yava mu Western naye ali eno naye anti kati oyo wa Buganda ate si cabinet Esther David Anyaku Nyakuni Alice Kaboyo ana abogeze mu state eyo kati eri anti wali kusomedde nga ne betugenda mu state bo bano ba desire Muhoza abo bana ba Buganda ate desire Muhoza wechibo baba no ba Western yajiwamba kiwamba waliyo nte zokka lwamira mawuno balaba ne tujja gwesingabirano bakola muki kiki bakola nnyo okufuna ebifo bobokka naye nga obaze mu cabinet leka ne Nodini ebitali bya kusaaga sicho Buganda tulaba size ya Buganda gwe mukubalabako esinga Munyolo kan kuyambe biri bijja tumenya ng'ogigase Kotoro ankole n'ekigezi kankole bwenti Uganda ketugenda okumala Uganda regions owulira by population kijja kuyamba bono ndaganga Western esinga Buganda it's okay abantu it's okay for many statistics region according to the final 2024 National Population and Housing Census results from the Uganda Bureau of Standards, the population of Chine tutandika. Central region. Central region ina milioni 10 neji. That is Buganda. Eastern region milioni 10. Western region neja nayo neweza milioni 10. Kakati Western region omanchi baliko. Yonna combined. Mulimu netoro. Bonna abatadde omukati wano olaba ne bagenda mu north bazimenya mu category 4 north nayo ne bagisuka line kwe kuza zine 10 kuba twandigenze nti Busoga ena eastern bagisuse paka Mbale paka okay kuba Busoga ina milioni 6 kunya nga Busoga ne kano bamusise central ina meka 11 n'ekitundu yokka central nga tagatiddwako ono bwe tugamba Eastern Busoga bamusika paka Mbale Tololo paka wa anti kati awo kyolina okukkiriza nti ne bamuhoza ababadde boogerwako tubakkirize nti ba Central baliwa Muhoza Mutasingwa yo Mutasingwa wa Central ne Muhoza olaba kandi kanchikuleetera wano bakyongeddeko when the country's 45.9 million residents are broken down further into Karicho sub-regional areas, Buganda stands as the largest sub-region with 11 million, followed by Busoga. Busoga esinga abanyankola abo bungi.
Okay. Kankumalire wano Ford by Busoga with the 4.4 million. Ngabe mbadde ina million 4. West Nile ina 3.9 million. Ankole jojo gamba ina 3.6. Abantu asingayo wali yonte na bitooke. Nene bafuna ebifo Kamala. Kati no bajja ne babongerako naye jukira Buganda eyo gyoyogerako. Ojja kwesanga nga n'Abanyarwanda bammwe era bali mu Buganda. Bano baba bavudde eri butereevu abasinga. Kahindo tafire weeyo. Yes. Yes. No, kyentegeeza ku population eyo eye11 eyo. Ojja kusanga Omuganda Abaganda ng'Abaganda. Si kyo? Olowooza bali bameka? Abaganda ng'Abaganda. Bandi ba yonna fact ebaawo. Nalooza bandi banga. Katola baddana nga Mutasingwa bwali. Oba Muganda oba si Muganda. Yali. Wa wano Lugazi. Yes. Omanya ali mu Buganda. Exactly. Ne waliwo abantu betwogerako nti Muganda ali wano nenga wali nenga ava Rochelle. Atyo. Naye eyo nsonga ndala. Nze njagala ebigambo bwe bina byogamba president. Ebigambo ebina n'abakwatibwako ku constitution. Ku constitution. Ekisooka obukitibwa president ebbaluwa eno. Omwana akuwa essingo bulungi ebbaluwa eno. Nsaba nga bulijjo bwenze nkuwandiikira ebiwandiiko n'obisaako omulaka, nsaba n'ebbaluwa eno ogisseeko omulaka ow'ekitiibwa pulezidenti. Otunulire ebiteeso n'ebirowoozo. Nali nteeseza n'okuteesa nti olw'obuzibu ebyaliwo mu internal affairs mu minisitule ku bya immigration n'enira ku Banyarwanda batekewo commission. Okay? Commission about Banyarwanda. Kati commission eno nga yegenda okujjayo ebibika biri ebina byenambise mu baluwa lyempandikidde pulezidenti. Kati nsaba bwe kiba kisoboka commission eyo eteekebwewo. Gwe president bwe twali ffenna nzijjukira ng'ogamba ow'ekitiibwa president wagamba nti ogenda kuteekawo desike ku nsonga eyo ey'Abanyarwanda. Singa kisoboka tusaba. Yes. Desike ng'ekola ku Banyarwanda bokka. Olw'ensonga okwawula ebika bino si kyo? Okwawula ebika bino ebina mu ludiini kyetaagamu obwegendereza. Kubanga ekibaddengawo bw'obaddenga abaana bagendanga okusaba passport yawo nga bagamba genda osaba obutuuze. So nga ate ono tutegedde agwa mu kiti ki. Era baba batumanga nti obanga ogwa mu kiti ekya 2026 genda oleete obukakafu. Kati n'oludiini ndi naawe wano singa bagamba nti leeta obukakafu nti jjajjawe yali mu Uganda 2026 mbuleeta nze n'oludiini gwe n'oludiini olaba wano ennamayumba ennamayumba ebakka wano ewakka mu Busiro wano waffe eno nze siva wala wano ovuga no mayira nakulaba oli wa kibuga tolinga fulana kyalo waffe eno Namasuba mu Kikajjo awo eggangu nyinawo jjajja wange ngodde nga tonatuuka na Busaabala kati ngenda okutuuka ekayunge kayunga nyinayo eŋŋanda batuziika nayo ngenda otutuuka nga ne mu bajjajja 8 siganyi kaakati ono bamubuuza wulira leeta obukakafu nsobola obuleeta otya oleeta ki anti kati kankuwe ekyokulaba ki kyoleeta njagala kankuwe obukakafu ekiwandiiko bwe kijja kati nga wano mu Buganda akadde kaweddewo omanyi nti wano e Buganda tulina ebintu bye tutambulirako nti jjajjaawo takoma kuba jjajjaawo aba tugeze yakola eddaame. Yes. Eddaame ne ligamba lizaala abaana bano nze n'asooka alanyaamu awo nze Nurdin Ntege ow'Ennamasuba olwo twogera ku jjajja owa 1885 najja n'akwasa jjajja wange wa Lusimbi mu 32 jjajja wa Lusimbi naye n'agamba nti ate nze abaana bange eyo ebbaluwa emala okutulesingira track record yo. Kaakati bwe tuba twagala bbaluwa za buzaale kati ogenda okuleeta taatawo nga mu record kati bbaluwa ez'obuzaale si kyo ogamba nti leeta birth certificate eya jjajjaawe yazaalibwa 1902 ezo teziriiyo. Very good. Kakati bw'otuma Omunyarwanda aleete obujulizi obwa jjajjaawe eyazaalibwa 1900 katugambe 1901 tajja buleeta. So nga commission singa eteekebwawo nakyogeddeko mu bbaluwa yange muno negamba etya ng'egamba nti nali nteesezza nti wateekebwa commission egende wansi esobole okwawula Munyarwanda ki
owa 1926 yaliwo munyarwanda ki eyajja mu 3 Uganda kyefunamu bwe babeera ne data wano ku NIRA oba ku internal affairs kijja kubayamba omwana wa gundi bw'agenda okusaba passport bamanyamanya nti wama munyarwanda Uganda owaddala kati bano abakyenda mwena commission kyejjo bayamba kubawa amagezi nti kati mmwe muyite mitenda gino musabe obutuuze oba mudde wammwe naye Uganda terina muze gwa kugoba bantu nedda bagamba guddeeka ngambye teguliiwo naye mpozi nga oyagala gujje okuba kusaba konza okusaba okwange kuba oyagala kusaba abantu basabe nti bannange mwajja wano jjo 96 naye ita mitenda gino maze emyaka gigino 2 itamutenda kuba eteeka weerinti omuntu amala emyaka 2 kale 10 ku 2 nga ina olulimi olumu lw'ensi olunansi lwamanyi akkirizibwa okusaba obutuuze oba wawasa naturalization oba wawasa omukazi omuganda waliwo omuvuka gwe nawulidde nti yawasa omukyalo omuganda bamaze emyaka 4 mufumbo bamutawanya kati oyo amateeka wegali agenda nasaba obutuuze mu kwewandiisa so byensembyayo president ebaluwa eno naawe speaker wa parliament ngenda kuweereza kopi ngenda baweereza kopi bayinza kubula kibasikamu ne bakozesa kituufu ngenda baweereza copies baziteekeko mulaka bayambe then nekisemberayo ddala emeeza emeeza enayamba abantu okuzzaayo obutuuze bw'ensi endala eyeteekebwewo mu bwangu nnyo bayiteekeyo abantu abaganda okuzzaayo obutuuze n'olwenkya owekitiibwa president n'olwenkya lwennyini bino bw'obiraba ku mitimbagano olwenkya emeeza eteekebwewo ate naawe sipiika wa parliament eteeka eryo erigamba omuntu nti alina kukkirizibwa nti awaddeyo obutuuze ng'amaze kufuna certificate eri eva mu nsi eri emusiibula nsaba etteeka eryo likyusibwe nalyo mu bwangu nnyo ate oyagala eri nga tebalina kusibula ate bakuweena olaba kisoboka ate tukuwadde eri nga neri gy'oli nedda anti kakati eri bwe bagaana anti kiri bwe kiti ate bwe bagaana kakati nze nkomyewo nabbiri nze nkomyewo mbatadde lwaki munemerako nze mbatadde lwaki munemerako nzizeyo ewaka lwaki munemerako nsaba ku nnamba yey'essimu kuba tetugenda kumaliriza enamba yange eri 0772 mpolampola yes njagala obawo ennamba y'essimu ababuuza ku nsonga zino waliwo nabayagala okusukyaza okwongera okudigestinga ensonga eno kituufu 0772 70 60 40 gyogere mu Lunalwanda 0772 70 60 40 jiddemu mu Lunalwanda bagambe enamba yange ng'okyogera mu Lunalwanda namba yange cyangwa se nomero yange ni 0 7 2 0 namba yange ni 0 7 2 7 0 6 0 okay Fred Bahati 772 70 60 40 abagala ya Airtel 0701 98 0376 okay Fred Bahati nko yanziza manyi omuntu alina kyayize mu nsonga zoyogeddeko ez'Obunyarwanda ez'obutuuze ne categories emitendera egy'Abanyarwanda betulina mu Uganda ebika ne categories zaabo abalina obutuuze bw'Rwanda n'ensonga lwaki babulina era n'ekyokola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate olungi nze Nurdin Ntege nze alina kyambuuza nkebeerako ku WhatsApp kwendi TikTok kwendi mu mannya ago Nurdin Ntege ku 0701 55 85 63 mweraba.